asigala oyongere mekanika kagu basi sasa wanigenda bila moja okay maso Hola. Kwaniriza tuli wano ku bazadde clinic atuze kulaba muganda waffe Omukunja Atasera yakubiddwa ekyasi embeera ekyali yakikagobe akyali strong agenda kulaga ku bifaananyi awo naye abasajja abaze nga tageti yaabwe yabadde yamukunja kyenyinza obbagamba kuba bamanyi gwe balina okukuba mukunja bazze ne gundi program obanga bazze ne order yabadde yamukunja mbuuza otya wenakutte mukunja ne mugamba tuddeyo baludde batuganya okgenda ne mukwano nga tukole ki tuddeyo omusajja nankwano batyo nsubireyo olaba wano yankubye wano we yankubye wano eno nenyongera ne musindika tukole ki tugende omulala najja nankwano era okutu yakwasizza olaba wano owokubiri nankuba wano okutukatinze nenduzinga focus nenkwata mukunja ne musindika mu bantu emabega w'emmotoka ya Senyonyi Jewero Senyonyi yatubadde ffe twabadde mu maaso mmotoka ya Jewero Senyonyi yalo nenkwata gundi mukunja ne musindika agende mu bantu omu najja nankwanula kuba nkyusiza empala eri yayulise yankuba nekinsala empala oba yankubisiza kisimanyi nengwa mu mwala wenakomye okukola ki okutegeera nga ndi mu mwala awo ne bajja bangi nga bankuba ku mutwe omutwe gwonna gwetolodde guzimbye gwonna bwe namaze okugwa mu mwala nentambula nenziruka nga nvudde mu mwala nenekwata ku motoka y'abannamawulire abaŋŋanya ago ku kitebe ky'NUP nenjekwatako emabega bwe natuuse ku hash ng'olingadde ebusega nenjivaako nentula mu mafuta agabadde awo naye nga sinaba kudda mu normal life nti oba kati neewulira omubiri gwange ngulina wagenza okuddamu okutegeera obulungi nga mukunja amaze nomukuba amasasi nga sinabitegeera byonna naye nga essimu ya mukunja jjukira nze njiina bwe nina okumufunira kati nagenza okuba essimu ng'ate nvugira mu nsawo nga nze nkola ki nzagiina nenkubira mukyala we waka nemubuuza mukunja akubiddeko nangamba nedda nemugamba tubadde tujja naye tufunye ataaka oba tugudde mu ambushi nze nga nze essaawa eno wendi nkyali Busega kube natete mbuddewo ndi Busega naye simanye wakola ki wali nangamba tannatuuka kati birowoozo ne binja neninya boda ngende we tubadde tukoze eki tupaakinze ngenda otuuka tubadde tupaakinze ng'emmotoka weeri n'abaana bonna nga tubadde ku ggaali naye nga mukunja takola ki taliiwo kati nenyingira mu mmotoka nayingidde mu mmotoka nenteekako live kubanze kyanjidde mu bwongo nti baleke bakoze eki bamuwambye kuba abasajja bazze nga bo balina target bwe baagala bakola ki bamumanyi nenteekako live nebagamba baalo tufunyemu okulumbaganibwa bikoze bitya naye simanyi mukunja oba ali mu saidi kinabadde ndi awo musawo nankubira nangamba gyebanetanyegwe medi nti yenze ne baŋŋamba mukunja bamukubye amasasi naye ali mu ddwaliro ali mu ddwaliro jangu omulabe nagenza otuukawo ng'embeera mukunja gy'alimu ekwasa ennaku nga tosobola kikkiriza kuba omuntu avudde waka ng'agenze kusanyusa bantu tetulina kintu kyonna kyonna nti oba abaana baalwanye oba baayumbye oba baakoze batya ne mutukwasa mu mbeera ey'amaanyi bweti etuuka n'okuteeka ku bulamu bw'omuntu mu matigga kiba kikwasa ennaku eri gavumenti ya Museveni kyekiza obbagamba munkuse sebo owulidde emboozi eno bulungi okusinziira ku ggwe nga bw'obiraba bino ebikolwa abakuumi b'eddembe bye bagenda maaso n'okwolesa eri bannayuganda byenyinza okuyita ebikolwa eby'effujjo ebyefutwa ebyettima ebyekitujju ebikolebwa ku bannansi obyogerako ki bikolwa byennyamiza era nga kikolwa kya butemu nnyo nsaasira nnyo abakuumaddembe baffe bye bakola ennaku zino kubanga ebireflectinga kitiibwa kya poliisi na mulimu gwayo. Before that incident nasoose okulaba nga abakulu ba poliisi bali Kololo lyo lunaku olwokubiri nalaba omukulu nalaba omukulu Damulira afande Damulira nga bali mu kuzina li wamu n'abenaremu kati abakulira ebyokulinda nga batandise okwenyigira mu partisan politics nga bo bakyuzinze n'oludda kiba kitegeeza bannaffe abasigadde abali ku ludda olulala bagenda bate balina mirembe. Kikolwa kibi nnyo kuba nti musobola okulumba abantu abali mu
peaceful gathering ne mbakubamu amasasi okitegeera edda poliisi eyinanga gundi rubber bullets nga ebegenda okugumbula abantu bonna era bakwekalakasa oba ki bajja ne rubber bullets oba teargas kati lwaki mbamujja n'amasasi agaddala agakuba abantu okutta obussa abantu kibi nnyo okuba nti mulumba abannayuganda bannammwe ne mbakuba amasasi nga mwagala kumalawo obulamu bwabwe lwa byabufuzi okitegeera JF Kennedy yagamba mu katabo ke nti if you make a peaceful revolution impossible you will make a violent revolution inevitable. Singa olemesa revolution ey'emirembe okubaawo ojja kuleeta revolution ey'amaanyi okitegeera okubanga teyeewalika kati kino kyemusindikiriza bano abaana okukola mujja kutuuka mubasindikiza okukola ebintu ebyefujjo nalabye abakulembeze ba poliisi awo tulinawo ka poliisi kali awo ku mini price nga waliwo omusirikale ayina ennyota 3 naye ng'ali ku kifaananyi kyakyagulanyi akiyuzaayuza mu yunifoomu y'eggwanga ng'ali ku kifaananyi kyakyagulanyi ayuzaayuza naye nga ebya Museveni bye waliwo ebiri naye ng'ate tuli mu electoral process tuli mu campaigns kikolwa kibi nnyo abakuumaddere baneemweddeko enensi ffenna yaffe otuba nga batutadini tugende mu campaigns abantu buli omu akuyegere omuntu gw'ayagala bwe tuba nga tutunuulira ssemateeka w'eggwanga the Uganda constitution egamba nti a security operative or UPDF soldier oba omu wa police should not participate kale nenga webase kutulo mwana tumanyi kuno kwabadde simatoka kufa ate abalungi bagenda maaso n'okubanga mutugoberera tubaanirizaako nnyo nnyini ddala abali mutugoberera okuwanda boy UG nze Deni olunaku olwaleero ndino omunkuseere naye Mukama Katonda kiki ekikubuzizza ebbanga lyonna kalulu kikuleetedde okuba ng'olwamukunja olabiseeko olunaku olwaleero sibuze nnyo tubaamu oli bulungi ndi bulungi ogamba otya mpola mpola weeyagala neeyagala jeno obulamu bugamba ki oli stedde mwebale kubeerawo olunaku olwajjo waliwo incidence yagenze maaso n'okubeera nga ebeerawo twabadde mu nominations z'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the ghetto gladiator the 10th president of Uganda addako kaakati nno ebyabadde eyo bwe twatuuse ennateete almost tuyinza okugamba nti olunaku twatandise twakedde ng'ennaku endala bwe zikya naye ate gye biwawunzikidde nga yensonga lwaki tuli wano eno ku wazadde kiriniki ennateete okuba nga tulaba ku Mukunja Atasera yakubiddwa esasi ne liyita mu kugulu n'akubwa emiggo n'ebirala bingi naye ebikolwa nga bino tweyongerera ddala okuba nga tubivumirira nese kuvumirira yenna tugenda beera nga ate tuwayawayamuko ku biki ebyabaddewo omukulu asooka atunnyonnyole embeera engeri gye yabadde sufa incidence eno ey'okuba nga Mukunja tannaba kubwa sasi kiki ekyabaddewo exactly alyoka atuuke ku sseri okuba nga yakubiddwa n'amasasi Mukunja yamaze okuperforminga ne King Saa ku stage kubeera embeera mwagirabye yabaddemu enkuba so program zabadde fixed nnyo president yamaliriza okwogera Omukunja Atasera n'alinnya ku stage ne King Saa era nsula be baggaddewo omukolo bwe twamaliriza ne tuvaawo tusobole okwolekera bwe twali tulese emmotoka yaffe tudde ewaka nga Omukunja yayimba nti tukole eggaali era naye ayina eggaali era nziwa omwe yabadde liidako y'eggaali bwe twamaliriza ne tutambula ne batugaana okuyita kuli nekkuba eridda ku kizimbe kya Samuna kuba bwe badde batulaze okuyita ne batugaana ne batugamba tudde mu paaka twagenze okutuuka mu paaka ng'ofuluma mu paaka oyingire main road eyennateete odda mu bitaala twasanzeewo amagye ne poliisi nga bayitirivu nnyo bakaamwe ngoyinza okugamba nti gye tubadde tubavuma twagenze otuukawo nga abasajja bakaamwe ne batugamba temulina gye mukolaki gye mulaga kati nze engeri pulezidenti atukubiriza bulijjo Robert Kyagulanyi Ssentamu tetukola fujjo tukuume empisa ne ngamba boosi wange kuba Mukunja Sayo yabadde boosi ne mugamba tudde emabega tufune walaalo tukola ki we tuyita kati nabadde mukutte mu mukono bwe nti ne njagala muzze emabega tukole ki tugenda in politics should not be partisan or affiliated to any political party
kati bwe kiba nti waliwo political party emu eba eri mu ku-exercising emirimu gyayo nga babakuuma bulungi, then ne wabawo n'abalala nga ebyo byokwerinda babakolako that kind of violence. What message are you sending to them? Omulimu gwa poliisi kuuma mirembe n'abantu n'ebintu byabwe. Bwe muba nga musobola okuprotectinga omukolo gw'aba NRM, nze mu bwongo bwange mba mmanyi mugenda kukuuma abantu be musuubira abatali ba NRM abagenda okujja okukola effujjo ku NRM. Ne ku NUP wekyandibadde bwe bamudeployinze poliisi egende ku rale ya NUP, mugenda kukuuma abantu ba NUP from other external gangs kati ngeza abaligeni skini oba aba NRM abasobola okujja okukola effujjo. So si kujja kukwata aba NUP mubakube. No, kyongera kituufu. Mubadde nga mulaba nga bano abaana basimanya abafangwe ne bayitawo ku NUP offices ne bakolawo effujjo. Kati omulimu gwa poliisi webe deployingiddwa mu kifo ng'ekyo kukuuma abaana ba NUP abali munda mu NUP from these attackers. So si kukwata abaana ba NUP bali mu mirembe ate mubakuwe mubakoleko effujjo. Kyo kyemukola kikyamu nnyo. IGP tokkubira omulanga okitegeera. Twalina wano omukulu Ochola semanji yabulira yali IGP yali ndowooza yali yasoma amateeka ga poliisi abasigadde be batuwa simanyi. Okoso Ochola sibitegeera ko toyinza kulaba musirikale wa poliisi nga ali mu uniform ng'akutte ekifaananyi kya candidate mulujjudde ngali mu kikumako muliyo bakikuba kiboko bakiyuzayuza balina bino ebiso ebibeera ku mmundu nga akifumitafumitamu ati kamera nga zimukutte abo notabayitayo notabateeka mu disciplinary committee yammwe ya poliisi kikolwa kikyamu nnyo mutadde eggwanga lyaffe ku bunkenke ekyalinayo room edisciplining abakozi baayo abakola ebyeffujjo balina professional standards unit ekola ku bintu ng'ebyo era kyemmanyi. Unit si zonna ez'ebyokwerinda zirina emirimu egiri gazetted gye girina okukola. Tugambe nti wano wetutuuse poliisi eremereddwa tekyasobola kukola mirimu gyayo kwe kuyita amagye ne military gasobole okubeera nga gabayambako kuba poliisi evunaanyizibwa ku kutukuuma ffe. Amagye omugaso gwago gwa kukuuma ggwanga from external aggressors abasobola okuyingira ku booda zaffe. Siraba nsonga lwaki tuyingiza amagye mu kalulu kaffe tuzze nga tukibagamba amagye tugajje mu kalulu gafuna order ndala go amagye ga training kutta kale amagye ga training w'amagye gyafune bayakutta so si ku arrestinga muntu era kyobola bagenda kusanga abaana bonna nga abafacinga with this abamagye military bagenda kuba bafuna bizibu by'amaanyi. Amagye tugajje mu poliisi tugajje mu bantu tugajje mu kalulu kaffe amagye poliisi emala. Alright. Kanzireko side eno nga tumaliriza nga gwe foot soldier kubanga nkimanyi nti kino ate tekigenda kiyinza okubanga kankikubuuze bubuuzi kikumazeemu amaanyi nga gwe okubanga ogamba let me sit down ntuule waka sijja kuddamu ttambula kubanga batukolako effujjo. Papa njagala nkugambe kino ekigambo era kijje kunze nze nga General Medway nfuluma mu nnyumba ndekayo bbaaga yange wano e Kampala siinaawo poloti siinaawo kizimbe kitegeeza olutalo lwe tulimu waliwo abafiirwa n'abatafiirwa nze sifiirwa. Nze n'obukeera ku makyanga bampambye oba nga banzise naye agenda okumpamba oba agenda okunsa mayi nga shuwa nti gwe osooka okundaba nga nze sinnakulaba. Butya bw'ogenda okuyita mu mbeera ya campaign naki kyemuzzaako kuba ndowooza kati omusajja bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti musibe biki obugwa bw'engatto mu bunyweze. Yensonga lwaki era engatto ze twabaddemu zaatuuse waka tezivuddeemu kitegeeza zaabadde zinywedde. Baatukubye baatukozeeko effujjo lyonna naye engatto zaabaddemu muki mu bigere kitegeeza zaabadde zinywedde. What's your right to remarks? Ebigambo bye bisembayo. Ebigambo byange ebisembayo sijja kuyita nakyema naye kankuyite Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni wakwata abaana b'amasomero nga tosabye n'abazadde baabwe n'obambaza ebitishati byo ebya yero buli omu kyamanyi nti buli ayambala yero mukozi wa bikolobero. Olunaku lwagenda okima empapula twalaba bambadde ebitishati bya yero nga bakuba abantu ku makubo babajjako amasimu gaabwe babajjako obusawo naye nga ggwe mwennyini tewasobola kuvaayo kwogera ku nsonga eyo. Wakutte abaana b'amasomero n'obambaza ebitishati ne mugenda ng'otutte abaana b'amasomero tebanyi bagenzeewa omuzadde amanyi omwana ali ku ssomero ng'omututte mu byabufuzi. Ndi wano nga nkutegeeza Mwami Museveni bano boosi niko tukolako effujjo tusula nabo mu ghetto bakadde baffe babafuumira emmere balya mutonninnyira kati waba alya mutonninnyira maama wange alina access nene nyemuwa obutwa so mutugendeko mpola. Kale omunkuseere ekigambo kyekisembayo taata w'abaana ebigambo ebisembayo mwenna abawagizi ba National Unity Platform mbagumya mubeere bakakamu mukuume emirembe
tusobole okuyita mu electoral process eno nga tuli balamu ffenna abatukolako effujjo tubakwase Katonda naye tukuume akalulu kaffe era tukakube mu bungi. Okusinziira ku article 29 ya constitution y'eggwanga lyattu Uganda ewa omuntu omwaganya okubeera nga ayogera era newa omuntu omwaganya okuexpressinga emirembe gye ng'awagira ekibiina kyonna ekyobufuzi oba okukitandikawo nga teri amukubye ku mukono kasita aba nga agoberedde amateeka. Tusuubira nti nno ssemateeka wa Uganda ono akyasobolera ddala okubeera nga awa buli munnayuganda yenna omwaganya okukola ekyo ky'ayagala. Tugende maaso n'okubeera nga tugoberera emirembe tukole ekyo ekisinga okuba ekyo omukulu Hansi Pro Live abadde ku kamera gagera maaso n'okuweereza WWUG bwe tubadde ate nga tukutuusako ensonga z'Ssebasonga. Genda maaso n'okuba nga osubscribinga likinga video sharingireko ne muno kubanga information ng'eno ebeera so crucial nga weetaaga ogenda maaso n'okuba nga ogifuna.